Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mu abalina obulwadde obwa Alusa nga zibasumbuwa njagadde mbeere nga nkuwa ku ddagala. Eryo ddagala nga bw'oliraba wadde enva naye eddagala ebyo biyitibwa ebyenda. Ebyenda by'ente ebyo birungi nnyo kugwatawanyizibwa obulwadde bwa Alusa. Tunuulira nnyo ebyenda ebyo bigenda kubeera nga bikujjanjaba singa nabo binyiikiridde okubeera ng'obirya. Ebyenda ebigenda okuyamba okujjanjaba Alusa ezo nga zikusumbuwa, beera ng'ofuna ebyenda ebyo w'obijja ku bbucca nga w'obiggyeeyo tobyozaako wadde nedda. Bw'omala okubifuna ng'obijje ku bbucca, teeka mu ssefuliya bulungi, teekamu amazzi nga gawerako, biteeke ku kyoto bitokote. Bireke bitokotere ddala bitokote. Kati supu oyo asigalamu oyo n'owanaaba mutono atyo oyo agenda kubeera ng'akuyamba bulungi nnyo okubeera ng'akujjanjaba Alusa. Beera ng'omuwuutako nga bw'olya ne ku byenda ebyo bigenda kuba bikuyamba. Alusa ezo nga zikusumbuwa, ebyenda birungi nnyo mu kujjanjaba Alusa. Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira mu abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Bw'oba otawanyizibwa obulwadde obwo bwa Alusa, gezaako okubeera ng'okozesa ku byenda ebyo, birungi nnyo. Beera ng'obirya bifumbe nga bwe nkunnyonnyodde, bw'otyo bw'oba obirya oteekamu otunnyu tonotono n'obeera ng'olya ku byenda ebyo oba n'owuuta akasupu k'ebyenda gwa Alusa. Alusa zo zijja kuba zikkakkana bulungi nnyo, ojja kuwona. Beera ng'ogezaako okukozesa eddagala eryo. Ebyenda tubimanyi ng'enva naye tugenda zikozesa nga eddagala okujjanjaba Alusa ezo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nkozesa y'ebyenda, ebyenda by'ente ng'oyagala bikuyambe kwalumizibwa Alusa. Beera ng'ojja ku WhatsApp yange. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.